Kitalo nnyo ekya jjajja wa Eddie Mutwe hangu nunnu bambi Omukama Katonda yasobodde okubanga amujjulula mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire ga nnaku ge tuyingidde nago olunaku olwaleero era wennyini ankuleetedde ne mutabani wa Evelyn Love hangu nunnu ayogedde ku bintu bingi nnyo atuulira embeera mwali essaawa eno n'abantu abaamusuubiza ebintu ebingi mu kuziika kwa mami we okubanga essaawa eno n'abamu wabakubira tebakyasobola kubanga bakwata amasimu gaabwe. Kale likinga video eno ate tweyongere okubanga tutambula subscribinga nyigamu bwenyizaawo ku kade such that buli kimu kyetuteeka wano ku Wonder Boy oba osobola okubanga okifuna ate oba ofuuse a family because wano ku Wonder Boy atugamba gwe wenna atulaba ffe bamu egwe ffe gwe so atutambula bwe tutyo mu mbeera enjawulo tutambula ne Hajimiti okulaba nga kino nakiri byonna byonna bikutuusibwako ate wakineda kati mwe tugenda ku tutandike n'emboozi ya Eddie Mutwe. Eddie Mutwe akyogera lunywe nti ye aba mutabani wa jjajja era nga jjajjaawe abazze bamugobera ku interviews ez'enjawulo azze nga akyogera lunywe nti jjajjaawe muntu nnyo y'omu ku bantu baasinga okwagala olw'ensonga yamubeererawo nnyo mu mbeera ez'enjawulo naddala bwe yali akuzibwa era nga kinajjukirwa nti jjajja ono bambi abadde mukwano nnyo gwa Eddie Mutwe nti Eddie Mutwe akibadde nga kizibu okumala ennaku 5 wiiki namba nga tagenze kulaba nga avisitinga ku jjajjaawe so olunaku olw'ejjo ekiro ekiwe ekikeeseza olunaku olwaleero yasobodde bambi okubanga Mukama Katonda amuyita. Tujja kugamba wano nti rest in peace oba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Omukama Katonda jjajja wa Eddie Mutwe amuwummuze emirembe. Byonna byonna tugenda kuba tubikuwa awo olengera Sami wa Mighty Family yabadde awuubyeyo olubu lw'ekigere okulaba nga bambi bamukubako eriiso evvannyuma so embeera n'enteekateeka z'okuziika wano ku Wonder Boy tugenda kuba tuzikuwa lwaki nedda. Kale jjajja wa Eddie Mutwe nga mulese tugende ku nsonga ya mutabani wa Evelyn Love mutabani we Fred. Twasobodde okubanga tumunoonyako atubulire kiki era mbeera ki gy'ayitamu era nga bingi byagezzaako okubanga atubulira era n'ayongera tukakasa nti obulamu tebusobola kubanga busigala kyekimu buli yali afiiriddwako ku muzadde asobola okubanga embeera eno Fred gy'alimu ogitegeera nti ate biba byamukopinga up ne situation but regardless oba olina okubanga oguma mpola mpola ate obulamu busobola okubanga butambula. At the end of the day you have to move on nga woogeza si kyangu but it is a must era is a mandate. Bambi yatunyonyodde era n'atubulira nti abantu bangi mu kuziika mujjukira twabibalaga wano nti baasobola okubanga beeyama ebintu bingi nnyo era nga boogezaako okubanga ogoberera bingi nnyo abantu beboogera naddala mu mbeera ey'okuziika but abamu ku babituukiriza baba batono but regardless si buli omuntu tajja kutuukiriza waliwo abamu nga tebannatuukiriza waliwo abamu nga bajja kutuukiriza. Tumbuuziza ku nsonga y'okuddayo okusoma kubanga jjukira yali yakoma mu senior 4 era nga bambi yasobola okubanga mami we yasobola okubanga amujjanjaba ebbanga lyonna n'ensonga tewali muntu ayinza kubanga amubeerako so yabeerawo mu mbeera ez'enjawulo era nga bingi byatunyonyodde n'agamba nti ekyokusoma kyo awulira nga yandiyagadde okuddayo okusoma naye aba ayagala kubanga agenda mu institute oba mu ssomero nga lisomesa bintu bya. Tumbuuza lwaki togenda mu second n'agamba nti okusinziira kati emyaka egiyiseewo takyasobola coping up era waliwo n'ebintu byatakyasobola kuyingiza n'endowooza ze azaakyukamu oba oli awo abiyinza okubanga bizibwalamu. So Fred saagala kubanga mwogerera ngenda kuba mukuwa ate atubuulire nti kino aba Victoria University mujjukira baali bamusuubiza okubanga bamuwa full bursary singa aba ayagala okubanga yeeyongerayo okusoma wabula nga okusinza nti yakoma mu senior 4 kitegeeza taqualifyinga kubanga agenda ku university okujjako abaaso qualifyinga n'aba nga agenda talina sooka soma na certificate ogenda okusoma diploma. So ebyo byonna n'ebisingawo abitunnyonnyodde n'atubulira nti era mu bbanga bwe liti maama we baalina plans ez'okubanga bagenda ettaka bakyuse omusaayi n'ebirala so byonna byonna abyogeddeko era njagala kubanga mukuwa era mukulekere for now tugenda kubanga tweyongera okubanga tukwatagana mu video egenda okubanga eddako.
nviya mpolampola nga nange wenziye tasobola. Omukyalo ne yali agambye okutwala ebweru mwali muzeemuko okukyogerako. Kyala sintegedde. Waliwo omukyalo gwe batugamba mu kuziika nti yagamba agenda kutwala otandika okukola. Tucommunicatinga netwogeramu era si byangu nga mukwogerera yabirawo procedures yabirawo processes obirawo ne chances so bino tuba tubisuubira so ngezaako byonna. Awo wennyini Fred tulina ebintu bye twawulirako nga kyogerwa nti maama olunaku lwe yaziikibwa si lwe yafaabula lwe yaziikibwa yali asuubira okubeera mu ggwanga lya Turkey. Agenda kufuna wakati kukateta bematekako wano mu Uganda si bulungi nnyo ate abasawo bawana eno si kwogera bubi naye balina engeri eba gye balagajjalamu n'engeri gye bafiinamu authority nti yawulira w'amaanyi kati omusawo akusanga yeefula bize omusanga yeetalaatala n'omuwa ssente zo kati nakolako operation ate n'abikola bubi n'okufuna complications kati abadde afuna nnyo complications nga kateta yeclotinga bamutusa kateta bagize eno bagize eri n'ebino bifistula bamutekamu nga byablotinga byonna kati ayagala afuna fistula ndala kuba fistula baba bakufumita buli bwogendayo kati nayagala afuna permanent kateta ennungiko ekyo yalowooza nti wagenda ettaki nainvestingamu bo bali bajjamu mukwata bulungi okusinga kuba kufuna bawane. Awo wennyini ensonga emu ku nkulu ezituleese manya kyoyimiriddeko Victoria University yavayo walaba ku mawulire agasatulatinga ng'egamba egenda kuwa splash kuba oyagala okweyongerayo okusoma weeyongereyo. Okusoma nkwagala nnyo nanjagadde okusoma naye kati waliwo university ezimu abagaba graduate courses nga balina baba baamala senior 6 kati nakoma mu senior 4 so sobola oluggi tasobola kugenda mani nagenda ku diploma olukitraininga skills ziwebitire kati Victoria University mkozeko nga basobola okuninda nemala senior 5 ne senior 6 then bambulira ekiddako oba ne bansponsoringa nimala senior 5 ne senior 6 then university neneeyiya. So okubbanga lyomaze nga tosoma oli willing okuddayo okusoma senior 5 ne 6? Siri willing nnyo naye olusi singa chance ebanga otuna tufunye opportunities nga emyaka gimpiseeko obwongo bwakyukamu nalwo empembe sitasobola kucomprehendinga nabyo ate nyinza okutabeera influence nungi abantu bensanzeeyo amasomero abanda batone ali bwatu nga baze nze nange obutafuna kubeera comfortable nyinza okuba nga siri comfortable mposiko nga nsobola okukyusa environment nengenda oba mu nsi endala awo nsobola osoma nemba nzirayo mu P1 nsobola okuddayo. Dayo ku premature entry osobola okuddayo sobola kuhandlinga premature entry kubanga naye bangi abagisomye Geoffrey tayaddayo n'agisoma kati adult education andi osinziira siri stable kati